Pastor Manjeri ayanukudde abamusalira omusango kw'ossa n'abamuvuma ku mutimbagano. Songa Omuyimbi akuba Gerard Chiwewa ku Janzi Awards asibiddwa. Tukwanirizaako ku Newspark Channel wewale kujja kumirako mukwano sooka olaikinge video eno ateera onyiga akadaka notification akwasa n'okuba nti no olekawo obubaka bwawo mu comment section. Enamba egenda ekula mukwano atukwebaza okuba nti no weegatta ku Newspark Channel. Manjeri tukuletedde no Rachel togivaako sooka omanye ebifa mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga lyattu Uganda. Kubanga oli mu ggwanga obanga oli wabweru w'eggwanga oli Saudah Arabia, oli Dubai, oli Oman, oli Qatar, oli mu USA, oli Canada. Wona wesinza okuba nti no tulaba mukwano tukubuzaako mu ngeri ey'enjawulo era kitegeerere ddala nti tukwagala nnyo. Tutandisa n'omusumba Irene Manjeri avuddeyo n'ayanukula abo abamusojja ku mutimbagano abamwogerera ku mutimbagano ate era n'abamusalira omusango. Ono avuddeyo n'agamba nti abasinga abamusalira omusango nabo obufumbo bwabwe bwagaana naye olw'okuba nti ye serebu oba amanyikiddwa y'ensonga lwaki ye bamulabanga atasobola kuba nti no atuukibwako obuzibu weebutyo. Ono avuddeyo n'agamba nti n'ensonga endala esinga okumuluma y'ensonga y'okuba nti bamwogereranga bwe yeeyerusa. Nagamba naye wabaayo omuntu akakasa nti no ono yakwata mu kizigo aveeyo aleete ekifaananyi kye ng'ali muddugavu. Nagambye nti just kuba nti no yeefaako y'ensonga lwaki abasinga mulowooza mbu yakwata mu kizigo oba yeeyerusa. Si byaffe nga Newspark Channel, bigambo bya musumba Irene Manjeri. Jjukira nti bambi omwaka guno tegumutambulidde bulungi oluvannyuma lw'okubanga yayawukana n'omwagalwa we Katongole. Era bingi ebyayogerwawo, omwami n'ayogera ebiyinza okuba nti no bye byamuviiriddeko okuba nti no ate omwagalwa we ate n'omukyala naye n'abaako byayogera. Naye Irene Manjeri yagambye nti akyali mugumu, akyalina okukkiriza mbu embeera eno ajja kuba nti no agiyitamu, wabula era yazzeemu n'akikkaatiriza mbu tasobola kulemesa mwagalwa we oba taata w'abaana be kuba nti no afuna omukyala omulala bw'abanga kyalaba nti no kyekisinga okuba nti no ayagala. Bwe bityo no mukwano bwe biri katukuwe omusumba Irene Manjeri. Social media ekyankuba naye okimanyifu abalokole naddala abafukibwako amafuta ga Katonda. Katonda akugumya. Tosobola kubeera nga omanyiddwa nga bwe tumanyiddwa oba nga bumanyiddwa. Ensi neetayogera ate era tojja kwekweka wansi mu ttaka. Abantu balina okwogera. I think baafuna we batandikira ndowooza abaludde nga tebampulirako buvuyovuyo kati kino ekyamaka bwe baafuna batandikira. Naye ate mbasonyiwa yakubanga n'abamu aboogera obufumbo naye buba si bwangu obanga bwagaana obanga atawaana butawaanyi kati n'omusaasira kuba tamanyi nkya kyeruleeta. So mwattu Mukama angumiza. Olaba ndabika bubi singa nina stress singa situnula bulala. Kimuneebayise bakukya kweyerusa kubanga mumanyi nze ndi open oba ndabeera nnyo mbazungu kyobula sikweka myaka. Omuntu omu yangamba naga ne pastor abantu boogera myaka gyabwe nga nakiŋŋamba muntu bwakyaki abantu boogera myaka gyabwe toyogeranga myaka ate nga ndaba ndi mufumbo kiraba wemberedde omufumbo kati nga ŋŋamba lwaki mba nkweka emyaka sigamba nti noonya musajja ye kakati emyaka gibeera mu ID poze egyeno babikyanga kati ID driver license bwevaayo bwetyo eyogera nti Irene Manjeri born 1970 May 28th. Akati ate nga nzija mawulire nga ngamba giri asatu nsiba muyaye nnyo ate saagala buyaye. So ekyokweyerusa kibatawaanya naye nsaba eyali andabyeko nga ndi muddugavu aleete ekifaananyi kyange ku myaka gye bandabidde mu Kampala. Pozi nga ajja kijinjirira mu kompyuta ng'eby'ennaku zino. So simanyiwo kibatawaanyiza. Omukazi okulabika obulungi kiweesa Katonda ekitiibwa. Nze ndi public figure, ndi pastor. Kakati mbeere nga mukyaki nga ntunula bubi kubanga abantu banagamba batya no omuntu obeera ne choice and I think I have the right to look good. Mpeesa amaka gange ekitiibwa abaana bange muwala wange yangulira na buno obukoweeko obwolaba bwentaddeko simanyi buvuddeko kwe buli bukyaliko ayima mu America naga nti mami omulongo your makeup is more fuller when you have your eyelashes on nabungulira nabusindi kuba nembusangayo nembuleeta. So you know I'm used to looking good and for those who don't understand it I'm so sorry era sigenda kukiriza muntu kungubya kutunula bulala. I've been anointed looking like this and I will continue to be anointed looking good.
okujjako nga kamera ye envuluze naye sijjukira lwe nali ngubye so kirabika Katonda akkiririza mu kulabika obulungi ne tumwesa ekitiibwa kati we tunaaba tuba obujulizi okiraba katubulira enjiri ne tugamba Mukama akola kati ng'ate embeeranga wano nga nze nansibuse anti munnange nakyo tewali aganye nakyo naye nakyo tanyumira buli omu ensonga lwaki twetikka ebiviiri ku mutwe tubiyeetaaga eyo nga tuvuddeyo mukwano ffenna tukyajjukira omuyimbi eyajja ku siteegi n'abeera nga akubakuba omuyimbi Gerald Kiweewa wali eri mu Janzi Awards. Munange amawulire getufuna no ku Newspark Channel agalaga nti omuyimbi ono amanyiddwa nga Mukunja Akwatiddwa era n'atwalibwa ku poliisi bwe bityo nno bwe biri naye ng'ensonga yamukwasiza tenaba kubeera nga etegerekeka bulungi wabula tuteebereza nti yandibanga y'ensonga eya Gerald Kiweewa olw'okuba nti nono yavaayo n'abeera nga amulumba ku stage n'amukubakuba n'amuswaza ate nga munange Gerald Kiweewa yalinga ali mu kuperforminga bwe bityo nno bwe biri ensonga eyajja omusajja ono ayitibwa Mukunja oba omuyimbi ayitibwa Mukunja mu mbeera yali nsonga ya ssente ng'agamba nti Gerald Kiweewa alina ssente zaabwe ze yalya bwe bityo nno mukwano bwe biri lwaki tetukuwa abantu bano ne babeera nga ensonga eno bayongerera ddala okuba nti nno bagikkaatiriza ono nno Mukunja alina n'akabaluwa bambi ke yalese kabagenda okubeera nga bakusomera abantu bano abavuddeyo ne batutegeeza nti no ono yakwatiddwa ganti obali wana bali tetunafuna kasibu kyonna bwe twalowooza nti oba ne mukazi okwatwa mukubiddeko essimu ne tumukubirako essimu nga takwala ne tulowooza oba naye bamukutte ne tugendayo ewe olwo tumaze okuva ku poliisi tasoose ku poliisi awo waggulu maganza ku poliisi okola reporting eyawa ne makindi wali waggulu awo ne tutuukayo ng'omukazi dda ne tugamba ye nga tukubira essimu nga tokwata kunja bamukutte omukazi yadde yetutte edda ku poliisi ate alina kyamanyi ninga alina kyamanyi tumukuba essimu tugamba nga tokwata ssimu nagamba essimu obwedde eri mu silent nga sigiwulira naye nazuukirawo nabitegeererawo so mwagenze ku poliisi sawa mmeka sawa zabadde 11 olwo kiro ekyo kyonna nga muli mu kutambula twamaze ne tukubirako awo omulenzi omu najja natuyambako ne tutambula ne tugenda naye yatera ovuga Mukunja so ne mutuuka ku poliisi ne bagamba batya ne batweyo referensi ne batugamba omusango gwa maanyi nnyo tugende Katwe naye okugenda Katwe ne batugamba tusooke tufune ebbaluwa ya chairman ne twala ey'ekitundu tugenze wa chairman nga chairman nga taliiyo ne batugamba ne tumukubirako essimu n'atugamba aliko walako mulinde obola twaite tunagendayo Katwe eyo nga tuvuddeyo mukwano nga tugendeko ew'omuyimbi Vivian Tendo ono no wetwogerera nga takyalina manager okitegedde no mukwano ate munange jjukira manager we yabadde omuwandiisi we ngoba yamuwandiikira n'ennyimba kaakati no mukwano pano bayawukanye Vivian Tendo kwosa ne manager we wabula manager we olunaku olwaleero avuddeyo n'abaako byayogera ku nsonga eno onagambye nti Vivian Tendo alina abaamusigudde bw'ate no bw'avuddeyo n'agamba ate ye Vivian Tendo avuddeyo ye n'ategeeza nti waliwo ensonga kale ezabaleetedde okuba nti nno ensonga eno bagita oba tebakyakwatagana oba tekyali manager we byonna byonna katubikuwe tugenda kubeera nga tukuwa manager oba abadde manager wa Vivian Tendo ate era nga ye muwandiisi we akosa ne Vivian Tendo naye obeere nga owulira saidi ye bwe bityo no mukwano bwe biri kale okuva we yava Sudi South Africa basama abakirabika abasama kyebagala okugamba be bakubbako omuntu amaanyi g'abasama mbalaba muyimbi kye yandivudde wa manage ate nga writer mulungi sisobola kuddamu kibuuzo kyoli nti oba omuyimbi aba alowooza kinenze kyensobola okugamba bw'oba oloota ekirooto okiroota nga oyagala kibeera ekirooto kiki kinene ekyoba olaba ogamba nti akambeere muwandiisi njigena obwa manager njigena kino okitegeera oba oyagala kibeera ekintu nga kiki kinene so kiba eri muntu kugamba nti nze ngenze sikyabiraba ebyo kiba eri muntu omuyimbi ye nga ye abadde alina contract kuba omuntu tayinza veeri n'atambula butambuzi badde talina
contract gye tubadde tuyina ey'okujja ku Bukedde n'agamba nti nze nkola ne Route Entertainment omwaka guno gwe tugenda okutandika tugenda ku auditioninga tulondeyo abayimbi abakola ki betusobola okumentaringa. Okuva ewava South Africa takutegeera akuba essimu yo toyagala kukwata. South Africa is not at all related to that stuff. Ogenda era ng'olwedde waliwo issue so tekyako. Kosi yali alumanyika kubanga nali siyinza kutambula without permission from my management. Muwandiisi mulungi ate manager mulungi nze nange kennyini okola naye it was my dream. Tewaliyo muntu atayagala kintu kirungi naye omuntu bw'aleka ekintu ekirungi olowooza ki ekiba kibaddewo. Nga tuvuddeyo ababaka Segirinya Muhammad akwesa ne Alani Sewanyana munange basuubirwa okuba nti no baleetebwa mu kkooti y'e Masaka olunaku olwaleero. Twongere okubeera nga tubasabira oba oliawo basobole okuba nti no bateebwa kubanga mukuliira Christmas bannange b'ennaku zino enkulu ze tugendamu mu kkomera kiyinza okubanga si kye bandyetaaze. Beetaaga okubeera nga ennaku zino enkulu bazimala ne famire zaabwe bwe bityo n'omukwano bwe biri naye nga twongere okubasabira abagenda kubeera nga baleetebwa mu kkooti ey'e Masaka olunaku olwaleero. Mu mawulire amalala getufuna era getugenda okubeera nga tusembyayo munange omukyala Saudah Madada fena tumumanyi munnakibiina kya National Unity Platform munange jjukira nti ono yakosebwa oluvannyuma lw'emmotoka mwe yali okukubibwa omukka ogubalagala. Munange amawulire getufuna no ku Newspark Channel agalaga nti yaddusiddwa mu Nairobi Kenya okuba nti no afuna obujjanjabi obusingako awo. Bwetyo betutambudde obadde mulabi mulungi webale kwekumira ku Newspark Channel wekumira kweno yokka tujja kubeera nga tukuleetera amawulire amalala getunaaba atufunyewo wabula woba toyagala amawulire gaffe gabeere nga gakuyitako otambule ng'omanyi ebigenda maaso mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga lyattu Uganda kyolina okukola kwe kuba nti no onyiga agadega notification baba bakutegeeza buli lwe tuba tutaddeyo amawulire likinga commentinga ate era teweerabira kuba nti no osubscribinga beera bulungi weeraba.